Then now we have people that we betumanyi betulaba konti Madam Fina Mugerwa twina Bebe Cool Bujingo Hannington Lilian Mbabazi kwegamba it's all people that we understand era ekyo kyo kinsanyusiza nnyo. But today is about the main lady Fenga tumujaguza tumusanyukidde nnyo. We are celebrating her today for the position that she has got. So nze sirina buzibu at all. I'm going to make sure that siri mu kkubo lye whatever work that she needs to do as the vice chairperson emirimu gye balina okukola ajja kwagiyitira mu nze nga I follow. I'm going to follow the protocol in Gerijeja. All instructions that are being given, we're going to make sure we're not in her way of her work at all. We've always advocated for unity. Fenga always try to come around between to egate. Anyway, in for kwegata at any point. Sometimes when you tambulira mwena timuvudde mu nyumba yemu. Sometimes you can meet from different houses and still nemutambulira wamu. So as we are open. Not just federation but industry yonna sector yonna nga we want to work together. Etwaga okuba nti twegase naye ate tewali ategeera maanyi ga munani ani alina okwogera ddi ani alina okukola atya. Those are the only things which we're discussing in the federation. But ekyokwegatta tetunnakigaana. Tosobola kutambula na muntu nga temuli organized naddala mweno structure gye tulimu. So atambula ne Fina nga tetuli nga our roles are not defined. Tujja kwekuba oba tujja kwogera ebifuba tujja kukonta na tujja you understand like we will knock each other kwa teri amanyi munne China kola kola kati organization gye twagala gye tuli oteesaako ese tetesobola kujja mu industry umanetamanya ekyo tekisoboka era bwe zibanga zizze tugenda kulinda official communication to there is money for the music industry za ziri bweziti bwa tuna bayimbi betuli okwogerako bonna bagagga sinti Kenzo leera ayina kyayeyongeddeko kyendabyeko nti obaguze you understand kyenso ogamba kati afunye sente zimenya amateeka no Kenzo is a rich man enkyasobola okwegulira emmotoka bayagala tekitegeeza nti government yekoze eki yeetadde sente mu sako so nze sinafuna any communication eraga nti no they have gotten money for the industry no. Ochimanyi. We're standing firm.